ekintu ky'okubba obululu tekiriiko kibiina kintu kikyamu obabba weneale mubabba wannuku kintu kikyamu ekibuuzo ky'omulamuzi akizeemu emirundi mingi nga simanyi ndabye ng'ekibuuzo ekyamu kubanza oli bw'aba yagamba nti yawangula ate likawunti yatya yanki ate yanki yalibadde yagambye dda ne kooti tebiriimu nakuwoza electoral commission tezze ng'ebyokunyonyola kooti tebikola ki tebirina kwate omuntu wonna baalonda lwaki Namere bwe yafuna ebisala ebitaano tebakiteeka mu ttale lwaki Namere bwe yafunanga obulungo obwo kale ne womba waaliwo ensobi zo zikolwa bukendeeza bwa Namere bwokka so ekikulu kya byonna recounting omulamuzi wagambye era damula eyambako society buli muntu nakkakkana eyalangirirwa mu bukyamu n'akyusibwa alina okulangirirwa mu butuufu n'alangirirwa oba aba yalangirirwa mu butuufu nakyo nekimanyikibwa naye nga recount ye biggest solution abantu b'e Masaka balaba emitima gibeewanise people have never healed mu byalo yonna abantu bagamba omuntu gwe twamala a day and a half over 40 hours nga tumanyi ye muwanguzi ate byakyuka bitya abamajje abayiwanga zijjafanga ku kitebe n'abamusawo no bali mu kunoonyerezebwako ebibuuzo bye bababuuza tebirina ansa nadduli bwe bamubuuza nadduli kiki Namere gye yafuna obululu obungi ng'ogasseko ne balakisi namba tewalangirirayo tewakiteeka muta nadduli ansa yabuze basupervisor abakozi b'electoral commission baabo bakugambye tife bakiwandiikidde omulamuzi in affidavits kyaffe twalondesa ebyo bifo byonna byalonderwa obululu twabukola ki ansa ezo ogenda zifunira mu kintu eki recount ddemu obalaka ki akalulu ojja kufuna ebibuuzo byoyo gwe babuuza lwaki teyalangira ebibuuzo bimulemye okuddamu gwe lwaki gwegana amagye gaali gakola ki wano gwe lwaki wakukuta noono ansa zonna zigenda kubeerawa mu bokisi mu bululu gulawo kabokisi kamu kukamubala genda muki mu maaso bannamasaka emitima gye bakkakkane bamanye nti omuwanguzi waabwe mutuufu Namere ekyo nakyo kiggwe bye baakola babimanyi emisango egyalopebwa b'ejenti abaakubwa bakusaling officers abaakubwa ebintu bingi ebimu ne public tennamenya akalulu kano ka attracting the investigations ku level ey'enjawulo it's not a mistake abo bonna abantu tebayinza kubanga balalu recount yegenda okuddamu ebibuuzo bingi ebikusike bingi ebiri mu kaki mu kalulu kano lwaki okubala kwa Javiera tekuliiko awundi lwaki okubala kwa Kuteesa tekuliiko awundi lwaki kuno bannamasaka bamanyi gwe baalonda nga omanyi mupi teri mulala okujjako Justin Namere yekka gwe baalonda nga omanyi member of parliament Masaka City 226 era okubala kujja kutuwa ekyo so njagaliza abantu ekiro ekirungi olunaku lw'enkya bajje nga bamirembe ffe tetwakuba mayinja tetwakola ki twajja mu buyinza twajja mu kooti n'obwenkanya era nze nina obukakafu era nina obugumu tujja kubufuna kubanga nze byange bya mazima akalulu kange nakanoonyeza ku mazima ne kawera kangi nnyo bukakendeeza balina kukabba nnyo nga bwe nakafunira mu mazima ne bakabba nenywerera ku mazima era bwe ngenda okuwangulira mu mazima era ngenda empeereza bannamasaka City mu mazima Namere juu Just